Essuula 12. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, omukazi bw'anaabanga olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi, kale omukazi oyo anaabanga atali mulongoofu ennaku 7, nga bw'abeera mu nnaku ez'okweyawula kw'endwadde ye, bw'atyo bw'anaabanga atali mulongoofu. Awo ku lunaku olw'omunaana omubiri gw'ekikuta kye gunaakomolwanga. Era omukazi anaamalanga ennaku 33 mu musaayi ogw'okutukuzibwa kwe, takomanga ku kintu ekitukuvu so tayingiranga mu kifo ekitukuvu okutuusa ennaku ez'okutukuzibwa kwe lwe ziriggwa. Naye bw'anaazaalanga omwana ow'obuwala, kale anaabanga atali mulongoofu ssabbiiti 2 nga bw'abeera mu kweyawula kwe, era anaamalanga ennaku 66 mu musaayi ogw'okutukuzibwa kwe. Awo ennaku ez'okutukuzibwa kwe bwe ziggwanga, ez'ow'obulenzi oba za wabuwala, anaaleetanga omwana gw'endiga ogw'omwaka ogw'olubereberye okuba ekiweebwayo ekyokebwa, n'ejjiba etto oba kaamukuukulu okuba ekiweebwayo olw'ekibi ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu eri kabona. Kale anaagiwangayo mu maaso ga Mukama n'amutangirira. Kale anaalongoosebwanga mu nsulo y'omusaayi gwe. Eryo ly'etteeka ly'omukazi azaala oba wa bulenzi oba wa buwala. Era mu bintu bye bw'ataayinzenga kuleeta mwana gwa ndiga, kale anaatwalanga bakaamukuukulu 2 oba amayiba amata 2, erimu okuba ekiweebwayo ekyokebwa, n'eddala okuba ekiweebwayo olw'ekibi, era kabona anaamutangiriranga era anaabanga mulongoofu.